Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuweleza nzo mtabisa kunyumira mu weekend omwala yali oba yefumbiza nti bawa akomawo leeti ng'ayagala kutegeera bbaawe kyekimukomyawo leeti we bityo yanyumira nnyo yali wa myaka 22 zid ya niwali tuwezo nasenga nabuse ekikulo nkima Nabagesera oli otya gyendi nyongera ku ddoboozi nkuwulira bulungi bampita kadima nkubidde ku beeti wano obulamu buli butya obulamu si bubi mpozi obwammwe naffe obwaffe bugezaako kati so njagala onnyambeko nina ekizibu naye si kyamaanyi nnyo naye si kyamaanyi ndi mufumbo nina omusajja naye tetunaba kubeera nnyo bbanga ppanvu tuli ffenna tubeera ffenna naye tetunaba kuzitwala kyekina nnyo tuli mwezi gumu mumaze mu bufumbo omwezi gumu ate ku kyalo Nabagesera twala mpola mumaze mwenna omwezi gumu mubeera wamu tubeera wamu mu mwezi ogwo waka nenvayo ewaka wali wammwe mubeera wa waka nze banzaala mu Kikengeesa kati saawa zino oliridda wa gye wafumbirwa nze gye nafumbirwa ndi mu Masakere Kigenga simanyi bakiyita bulungi naye mpulya bakiyita kigatto okwata kiri Masaka naye okwata ku site egende Nabugabo ligende Nabugabo okay kakati omusajja ono omusanga wa kawungezi we buziba waliwo akala abantu abatambula ekiro nabagamba kuliko abasezi kati ate omwami wange avuga booda gy'obeereeyo okay njagala tukikwate mpola omwami wamusanga wa nga mwekwana tekwana kiri awo wabula braza wange ye yamundabira braza wo muganda wange ye yamundabira yamukulabira olina emyaka emeka emyaka 23 okay braza we yamukulabira kati buzibu ki kuba ngambye nti mumaze omwezi gumu adda kiro nnyo sawa mmeka sawa 5 oba abakyakola kati nanti namugamba ekyalo kyeyandeetako nze ewakamba nti awo kale kinene nnyo akantumu sawa 3 kati neŋŋambako ku mukwano gwe muganda ko muno owantunze nkyawo yadde embeera ndi mu nnyumba naye nange mba nkyawo kati mba mulinze mba nasiibye oli musiraamu ye ndi musiraamu osiiba naye asiiba ye tasiiba musiraamu ye ye si musiraamu kati lwaki ogaana okulya emmere anti kati wano emba nsibulukira ku menvu ennywa n'obutunda n'obuugi kati ate wenga emmere abajja kulya yekka ng'akomyewo kati mba mulira tulye ssenna ayagala mulina mwami ewammwe yakukimayo officiale oba kawundo kakubye eddirisa bamumanyi abewaka tebakimanyi naye nga tebakimanyi watambula butambuzi asitatambula butambuzi nabagamba lwaka nti ngenze ku mulimu kukola kati oli ku mulimu nakati efuna nti ndi mufumbo oli mufumbo saawa zino obufumbo bwo obwagala obufumbo bwo mbwagala kuba omusajja mwagala ajja omwagala naye nze ekintu ekintabudde kino ekyokujja leeti kati wenayogeddeko ne mukwano gwe eŋŋamba wasooya alimu embeerabeera buli abakazi bonna buli gwawasa agenda alimererwa n'agenda buli gwawasa alemererwa wanje buli gwawasa alemererwa alemererwa n'agenda ate ebigambo ani yabigambye ono mukwano gwe yagambye nti buli gwawasa agenda nemubuuza nsonga kinaŋŋamba akubamu nemugamba kati mbali njagala omuŋŋambire kino ekyokujja leeti ewaka weyamugambye oyo omusajja yatulimira mu nnimiro omukwano gwe naye musajja ye mukulu alinga mu myaka alinga mu 5 kakati weyamugambye n'akola atya namugamba mbona nti ye booda mbu bakasitoma batandika bafuna ku ssaawa 4 ezekiro akeera 11 n'agenda mbu bakasitoma batandika bafuna ku ssaawa 4 kakati wagala lekerawo okudda ekiro kyoyagala kati zinange ninga mukwano gwange zibeera essaawa 3 ng'akomyewo ewaka oba omumisinga anti kati tuli mu kisiibo kati mu kisiibo omuntu nga temuli bawoowe oba mulina kulinda ekisibo paka ekiggwa nga tewali mikolokoli wanaye mba njagala akomuntu gwera ffenna ewaka kuba ekyalo sinnakimanyira kati emikolo ogiyimiriza yesibo tetulina kyetukola paka ekisibo ekinaggwa naye naŋŋamba kuba nali mugambe kanzireyo nsiibire ewaka naŋŋamba mbuno takirinaako buzibu tujja kubeerawo naye kati ezo essaawa kati weyayogeddeko ne mukwalo gwe kuba eggulo weyakomyewo yakomyewo nga mpulira obusungu zabadde essaawa 5 n'eddakiika 9
nange we yakomyewo saamukulisizaayo nagudde bulungi oluggi nentula kuba enjala yabadde ennuma nentula nendya amazzi nga museeramu mu kadomola saaga mutwaliddeyo ku luggi obusungu bukuluma saaga mutwaliddeyo nange nembirekawo nentula nendya era bamaze okudya nemulekawo mu ddiro nengenda mu kisengere nebakirawo naye lwaki ogambako kabeeka gye wava nti olikoko mu bufumbo bayinza okuba bali ku malediyo balanga nga wabula bamanyi nti kati wafumbirwa kuba bamanyi wagenda ku mulimu tebamanyi bakutemako omutwe kyabewakamba wuliriza awo kyekirungi kale kakati oyagala tumukubireko tumugambe njagala mumukubireko mumugambe alekerawo okudda ekiro waba awulirane kuba kyekya mazima kyo ngenda kulemererwa tugenda kunema ate mukwano gwe namugambyeko yewambi naye yaŋŋambye mbu ate omugamba mbu kubaye bwamubuddirira amulaga nti wano alikutte ate olumala ng'akola kati nenemererwa ate yeewa omukati we gwe saamutegudde suwaani yagambye mukwano gwa ŋŋambye nga zze okulima naŋŋamba mbu yamugambye omukazi n'atantegula na swaani biki nade ntula namuyisaamu naye nemule ng'ayagala kuyisaamu ggwe namugamba kayiye omukazi wakamufuna ate omufa tekikola alina ensonga lwaki yasirise n'atakunyeja tewamutegudde ejjo engeri gy'abadde n'obusungu nemugamba nti sobola kuyomba era nsikika busirisi ani omwami bamuyita waswa avuga booda avuga booda gwamanyi linnya lyani gonna amanyi lya Nabagesera amanyi n'erya Lamula egwe Lamula Nabagesera tovaako kale ssebo mwami Waswa gye baliko obulamu bugamba ki kakati ndi muganda wa Lamula nga nsabye njogerekokko naawe muko kakati Lamula obuzibu bwalina muko aŋŋambye nti yeeraliikiridde okomawo kiro kakati munnaye obulamu bwe butyo ate yaŋŋambye nti ku kyalo gye mubeera waliyo abasezi waliyo ababbi abatemu aŋŋamba nti yogerako ne mukoddomi omulabe mugenda kikola mutya kikomyawo ekiro kati mukama wange kale eggulo nakomyawo ng'ebudde bugenzeemu naye nga ensonga yabadde nti lwakuba nti enatuuse ewaka era mpadde nabudde kuminyonyola lwaki nkomyewo leeti naye nga eggulo nyina kasitoma abadde ava Kampala naŋŋamba nninda ogentwala obudde bw'ekiro abantu abamu bayaaye naye bwe nakomyewo kuba nakomyewo essaawa zabadde 25 nemugamba naye nga obudde bugenda kuba bugenzera ngamba nedda nsabye omunyiikirize nemugamba kale naye muneebwe nakomyewo waka munnange eyampadira budde kale kumubuulira nsonga ebaddewo aŋŋambye nti wamuyenga aŋŋambye nti yanyizenyizeemuko nga bw'omanyi kakati munnaye nanyiiga n'agamba nti naye munnange n'atanyinyonnyola osana singa bw'oba oluddeyo muko singa omukuirako n'omugamba nti munnaye ndudde eno kale ye oluusi kati waliwo lwe mukubye ne mugamba wabula nyinza okulwalwayo nangamba ate olwayo biki kale nga bwomanyi abakyala n'engeri gyakyali omuwala omuto kakati obuzibu obusinga okuvaawo naye ngenda kugezaako mukama wange okulaba nga nkomawo nga bikyali mukogezaako mutereere kuba bambi tagambe nti oba oli mu bwenzi oba oli muki naye yatidde yeeraliikiridde obulamu bwo n'ekirala muko engeri gye tuli abasiraamu mu kisiibo muko era ŋŋambye nti wamwateesa takukwatako tomukwatako tugumiikiriza omanya abasajja abamu tetugumiikiriza namuwa obudde kubanze nkimanyi nange twateesa ne tusuula ne twogera naawe okimanyi n'ekirala muko akasembayo tokikubanga kyannyinaze tokuba munnange atleast onkubirangako noŋŋamba nti muko kamada munnaye asobezza bwati naye n'otamukuba sobola mukuba naye munnaye ebintu oluusi ebireeta embeera eyo oli ayinza okwagala kukuba oluusi naye kati naawe mukuwulira obusungu nayagala omuddize naye nga sisuubira nti yasobola okuteekawo embeera eyo mukeera sijagala kuba munnange yasazeewo n'agamba nti kati kagende naawe n'akalala singa omukubiriza n'agenda ajjako ewaka ne bamulabako kuba kati ate yabagamba azze ku mulimu kwegamba birimukko amakoona naye ate ewaka mu kyalo eno mu kitengeesa ekitengeesa kati waliwo wetugendayo ffenna nemukuwaala nangamba ninde onzizeeyo emutera okujjaniza kati ndi eno Kampala tutera okujja
naye senga namugulira ebintu mu katale namutwalira ebintu ngana tukomawo nga yewe nyini yagala kubeerayo. Mukonze mbagaliza buwanguzi era ngenda kuddamu mukubire mugaye njogeddeko ne muko. Muko nansuubiza nangamba nti buli kimu kigenda kutereera bambi yanyizeemu jjo obusungu. Ate mawogedda mukubire essimu ngezeeko kumunyonyola embeera yabaddewo naye nga takwata munna. Muko agenda kukwata kati kanjogere muko naye. Kale tweyanza nnyo muko. Neyanza ddala kuba namba gy'okozesezza. Nkozesezza ya ofiisi wano ngenda kubira kuyanga ogifune. Kale taata. Nyumirwa omuziki n'ebisesa ekintabuli ky'omuziki ekisinga weekend nkubategeeza nti omukisa weeguli studio yaffe bagita Dibro Music Studio tulikodinga ennyimba z'abayimbi ku audio ne video ne tuziyambako audio ne video kugamba ennyimba ez'oku TV n'ez'oku radio ne tubayambako ennyimba ezo okuzinoonyeza akatale gwe muyimbi ali eyo oba olina oluyimba l'omutwe oba tolufulumyanga oba luwandiika mu kitabo naye ng'olina essuubi nti osobola okuyimba jamu mu studio yaffe tusangibwa Kamwokya studio namba yaffe y'essimu eri 0702 23 ne oba tolikodinga nkonga gwe mulundi gw'ogusoose tofaayo tugenda kukwata bulungi oluyimba luveeyo bulungi gw'omuyimbi gw'oba nkubira essimu ekyo nakyo kiveeyo gw'omuyimbi kuba ku namba y'essimu eno tulikodinga oluyimba lwo eri 0702 23 kale nga tuyingira mu weekend bano bagambye nti bajja kwetaagayo ku bakozi abola n'abalenzi abasobola okubanga mukola mu Kampala n'emirira ne bagambye nti babeetaaga mu bwangu ku speed eyayiriyiri bagamba nti mukwano gwange ng'oli wa myaka 14-13 egy'obukulu baagala bakasha babiri nga mwabisoma bulungi nnyo ba store keepers babiri supervisor omu store manager omu ba packers batano ba cleaners batano ne ba driver babiri nabaga nti abaviwale b'okusula bakuwaawo kale bagezeeko essimu gye baliko eri 0762 80 8925 0762 80 8925 ne 0752 mwenda mukaaga M7 0 mwenda mukaaga 17 0 tawulidde nja gukuddiramu oli mu kibimba atufaayo tujali kale wiki ebadde mpanvu nga bulijjo twagala okubeebaza okubanga bane mutambulira ffeffe baani ne mutuwuliriza Happy Women's Day nakuwa abakyala enkya ffe mufumbiro abaami ndowooza kolerayo omukyala ka surprise akamulaga nti she is a beautiful and a beautiful woman. She is a hard-working woman. She's your woman. She's your queen. Make her feel better. Yes. Mulize awulire nga yeeyeka. Ali mu nsi. Yeah. Abafumbire kamere. Kituufu. Yeah. Nkola ebintu ebyenjawulo gye bali. Agenda fumba emmere. Of course I have to cook tomorrow. Happy Women's Day abakyala mwenna tubagaza okuba abakyala olulungi atakuumira mbiro wakitaba tukuumira nkobawo n'ekibimba temuweereza message zitumira nina omugenyi nga fayiri bwentera okubanga nkikola ajja kubanga ayitaayitamu atuyiseemu akagaali tuva ku bera vemu mubeera bulungi mweraba